oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. Ekikolwa Parliament luno lwa defense luyina ebizibu byayo n'engeri y'abalukulembera ndowooza engeri abamu gye bava mu poliisi oyinza obasonyiwa ono Werubaga South Katolu Bwama ndowooza baleeta Kiwulenge Muwanga Kivumbi alina obulwadde ku mutwe obwa livism obwamaalo obutamuggwamu engeri gyakulira mu zisiraamu z'ekawempe eri ng'ayambala underwear double color n'ayambala socks double color ate n'engeri gyabeera ebiseera ebisuso bingi nga bannakiyombekedde bamuwasa nnyo gamba omutwe ne gwonooneka kati simwewuunya kuba nti ayogera ebigambo ng'ebyekipumbaavu kujja wano nga tulwanirira eddembe ly'obuntu ate gwe n'obaako kyoyogera eno sisiyeta si byakatemba ate nze nwana naye nze nkuba mukube nze sirwana naye nkuba mukube kuba bukubi ngaya mugaye sina kye nwana naye baleeta Kiwulenge ono Werubaga South Parliament yonna yamweta mwadda era nze okubaako ne mubogolerako kyayambye nnyo n'okumuteeka ku level waajja naye ng'amaalo n'obugwagwa n'obutoletole bumukutte mu bwongo bwe buti kata kyasobola kubaako kintu ky'amagezi kyayogera jakaka wuwo gano si mawulire wabula kijjobi officers have committed an offense jakaka wuwo Wow, jakakawo ku ABS TV okumuza ebirowoozo nate tuba tuguyimala okuba nga tukutembeetera ensonga ng'ate bwe zitambudde olunaku lwaleero mu programu yaffe ey'enjawulo ey'amawulire jakakawo ennaku z'omwezi ziri 7 mwezi gwa 5 2018 agwe nafunye ebizibu eby'enjawulo gamba twekwase Mukama Katonda ate gwe afunye ekirungi tusanyukamu naawe anegamba nti ate webazirewo Mukama Katonda asimagana Farukisesaz muzzukulu wa Katongole anze ndi okuba nga ate nkutembeetera ensonga ez'olunaku lwaleero tugenda kutandikirako nate mu disitulikiti y'e Mubende anti obaolyawo Asale Sanja yaleetera bumonyero okusaasaana naye ekitone bwekyali kuba naffe abalombe abali bakyagenda maaso n'okuba nga ate abasima zaabu mu bitundu bya Mubende ebirombe ebyenjawulo kati n'abantu abali okumpi 200 mirambirira balaajanidde omukulembeze munda mu ggwanga lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni abeere nga bataasa ku mbeera gye balimu ensangi zino bano bagamba tebakyalina kyakola okuggyako President yaveeyo abataase ku mbeera gye bayitamu naddala ey'obulumi enzibu ennyo n'okusa kati tebakyalina kiki bakola jako akawuwo tutuuseko mu bitundu abantu bano mwe beewogomya okuli Rujinji wamu ne Lugongwe mu magombolola okuli Bukuya n'Ekitumbi mu disitulikiti y'e Mubende ne batulojjera embeera gye balimu embi ennyo ku bali bagobwa gye basimanga golodi. Abantu bano gavumenti yabagoba mu birombe bino nga 5 mwezi gw'omunaana 2017 era bangi kubo emmali yaabwe yayonoonebwa nga kati no tebakyalina kye bakola bakeera kutaayaya ekiviiriddeko n'okubulwa ekyokulya saako n'ekyokwebeezaawo. Tukyalina kyakulya tukyakola ki tubonaabona bonyibonyi ate ondwali tukola batuleke tukolere kuwa ne Lugongwe. Ssentebe w'abalombe bano ne bannannyini ttaka Saalongo Sempewo Robert ategeeza nti embeera mbi nnyo mu butawuni buno we badda nga kyokka n'abalala beeraliikirivu olw'ebibanja byabwe. Embeera gye tusinkanye nzibu nnyo nze nga chairmani wa balandlord bannannyini ebibanja n'amataka mu area eno awali ebirombe mu bitundu by'e Rujinji waliwo bagoba ebirombe abantu embeera si nnungi kubanga abantu baffe twali tufunye omukisa tufunye enjawulo tulambula n'enjawulo abantu nga bakyusa obulamu obwa bulijjo bayingiza kasente aka buli lunaku naye ekiseera ekirombe mu mwezi ogw'omunaana n'okutuusa kati obulamu bwaffe bukyuse nnyo. Abantu bano baliyo mu mitwalo 2 n'omusobyo nga basaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni bw'aba agenzeeko e Mubende atuukire waabwe abalabeko era nantebe w'abakyala abalombe agamba nti embeera mwe bali yabasukako dda nga kati n'abaana baabwe tebakyasoma tebalina kyakukola okufuna ekyokulya nga lutalo era afukamiridde omukulembeze eggwanga ve yabataase atuyambe era atutaase mukwano gwaffe
ffe bannakazadde b'eggwanga ekyo kyakimanyi bulungi nnyo. Ekirala ate naye muzadde teyalinyigiriza bakyala. Singa yali ayagala kubayeekera, naffe abakyala tuli bayeekera. Baali badde bajja mu buntu bulamu ne batuuza olukiiko ne bagamba bannaye twafunye obuzibu. Muno mulimu abantu abatali batuufu. Nantebe ne banne omuli Nasuuna Tewe yava Masaka bagamba nti tebali mu mbeera nnungi nga n'ekyokwambala tebakiina, ng'ebintu ebyabbiwa ababbi mu kavuyo akaaliwo, era bagamba nti batya okudda ewaabwe nga n'abaana abasajja babasuulira dda. Naye okuva olwo embeera tetereera. Nze nali mukyala ayeekolera nga nnyina edduuka nga ndi musuubuzi, kale ng'asobola okulabirira abaana bange n'abaana 6 ng'akasente kenzija mu kirombe nga kekalabirira abaana abaana taata waabwe gyali naye yanfiisa n'abaana bange nga kiki nta bwe yava ku mwami Museveni nga nze gwe nnonda gwe njagala nangoba. Eyali omu ku bagagga nga alina n'ettaka mu kitundu kino yabirekayo n'emmaali yonna neggwawo nga tayagala kuwulira ku bino byonna, nga kati nali mu kwesiikira capati ennaku gy'alimu atutegeezezza nti bino byamutama ng'ekiribaawo kyekiribaawo, so nga baba bodaboda bagamba nti tebakyakola nga nabo bakeera kutuula butuuzi. Nze wano paka muzeeyi walimanya nti abantu babonaabona n'agamba alimanya ati ate we yali atugoba yabuuzaani newewemulugunya kino ekintu kiri mu nnyumba mwe kitambulira kati twetaaga kimanyi. Era yombi ddala kuba okuvole batugoba emirimu gyatukendererako ddala yalako omutwalo katolunusu 15. Ssentebe w'eggombolola lino Haji Tanula agamba nti kino kireese n'obumenyi bw'amateeka okweyongera mu kitundu kino olw'abantu obutafuna kyakukola, so nga ye omubaka w'essaza lino ery'ebukuya Honorable Mike Bukenya ayogedde ku mbeera abaserikale gye batulugunyamu abantu. Basinga badda mu kuba matatu, badda mu kuba zaala, badda mu kukola bintu nakumenya mateeka. Bizinesi yaffe yakendeezebwako ate era kyannaku tukyalina okusoomoozebwa nti abasirikale abali mu kitundu abajja okukuuma empuku ate kati bali mu kubonyabonya abantu. Bukenya atutegeezezza nga bwe waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso okulaba nga abantu bano bafuna okuyambibwa. Era tubagumya bonna nti enteeseganya zigenda mu maaso era omulimu gujja kuddamu okukolebwa ogwabaleeta ate tukulaakulanire wamu. David Sebugwawo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kulika yate David Sebugwawo n'emboozi eyo abadde omubaka Michael Bukenya agezaako nate okutanya ku nsonga eziri wali mu disitulikiti y'e Mubende naddala kuba naffe abalombe bali bakyagenda mu maaso n'okuba nga ate basima zaabu gavumenti ne bagubaamu. Kale tugendagendako ekasese ku kyalo kimanyidwa nga Kyabalungire ebyayo no si birungi era basobeddwa kane mu kibira oluvannyuma lw'abatuuze bannaabwe babiri oggwamwala ate ne bafiirawo mbulaga. Abatuuze bakoze kyonna ekisooka okulaba nti nga bazuula abantu baabwe naye n'okutuusa kati olunaku olwaleero embeera ekyabatunuza Sseddolongo omukadde ayogereza. Jako akawuwo. Abantu babiri batalabikako oluvannyuma lw'okugwa mu mugga oguli mu ggombolola y'Ekyabalungira mu disitulikiti y'e Kasese nga ku bano kuliko Kahayika Samuel w'emyaka 68 ne Bwambale Sanasi w'emyaka 56 nga bombiriri batuuze ku kyalo Kasitu mu muluka gw'ekirabaho mu ggombolola eno y'Ekyabalungira. Bano kigambibwa nti baagudde mu mugga guno ogwa Lume ogwawula Kasese ku disitulikiti empya eya Bunyangabu, kyokka kaweefube w'abatuuze kufuba okulaba nga babazuula agudde butaka. Ababiri bano okutuuka okugwa mu mugga babadde bava mu katale akakasunga nnyanja akawungeeza akayise wakati mu nnamutika w'enkuba eyabadde afudde embu butasalako. Wano abatuuze nga bakulembeddwamu ab'eŋŋanda batandikiddewo kaweefube okulaba nga bayigga abantu bano waakiri bazuula emirambo gyabwe, wabula na buli kati nnompaawo kyazuuliddwa. Samuel Kisawite ng'ono ye ssentebe w'eggombolola y'Ekyabalungira ekyokubbira kw'abatuuze be akitadde ku butabaawo kulabulwa okw'okwanjala kw'amazzi olw'enkuba ennyingi n'asaba gavumenti okuvaayo okubakolera olutindo olwegasa ku mugga guno okusobola okutaasa abatuuze abafiira obulamu bwabwe buli lukya nga basala omugga guno.
government on the disaster preparedness plan, either this or the government of Uganda, to make sure they put in place some warning alarms or warning gadgets to show that really the rivers have overflooded. Paulo Mweryabisa ngono ye ssentebe w'ekyalo kino agamba nti obuzibu buno bwonna buva ku butabaawo olutindo ku mugga guno ogwalume ekiviiriddeko abawerako ku lusuulamu akaba. Tenderesya ntendro kusangwa abandu banene bamabirisenda kutsibu erirwe ekyoho erikire omu kulumirwa lwimi tweteya katinduka omu kunamasobarira kwaku neryo. Mulanga Kigoma ngono ye mutabani wa Kahayika Samuel yabbidde mu mugga guno agamba nti kitaawe yabadde ava mu katale kugula bikajjo era neyejusa ekikolwa kino ng'ono n'agamba nti gye buvuddeko baafiirwa ne muto waabwe omuwala mu mbeera y'emu mu mugga guno. Byabibakayawo bwantu bakawula biseke narukundo okubusi sikula bulwala narwakantu obubunaminya namikala nasokunani namalengekani abataka n'abanyarwanda bamakorakola namu bamaye busuma nawayuma olusi namamensekireka. Ramazan Kamala omutuuze ku kyalo kino agamba nti abantu abawerako bafiiridde obulamu bwabwe nga babbira mu mugga guno olw'amataba awamu n'okuba nga tekuli lutindo. Tegekera olusi olw'olume yamabevunjira abantu betu okumutano owe disitulikiti ye Kasese ne Bunyangabo babere bukabye mu Ligolo okusaha mwenda abantu betu basatu bakana umubusi omuma wakubwa abinimwe n'obukeli bakamatamu kabubu oyakana sabukara betu ababere bakanagenda eri nalyo muwuma bakamatamu samuri kikamura eri ne Kahayika. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kuleka yate Robert Kule anemboza ekitero nyate eky'abantu abafidde obulamu bwabwe mugugu kale nga tuvuddeyo ate tugendagenda kukwaliba abonanika bo abayo balimu okubabula ati ng'omusazi alinanye limbo kino nekivudde ku minisita bulanizibwa ku byenjigiriza ebyowaggulu Jesse Muyingo okubasuulira omwoyo n'abawa ebintu ebyenjawulo byeyambisibwa okuba nga ate bejjamu nawokeramu ew'obwavu mu bye baweereddwa mulimu pikipiki saako n'ebyalaani wamu n'ensimbi enkalu okulaba nabo nga batumbuka mu bulamu bwabwe bwa bulijjo n'okulaba nga bafuna ensimbi ez'enjawulo nga bayise mu kwekolerera emirimu gyabwe katulabe emboozi eyo. Jako akawuwo. Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu matendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo talinze kulutumirwa mwana okukulemberamu enkola y'okubunyisa n'okunyinyitiza enteekateeka ya gavumenti eya Skilling Uganda. Gavumenti ng'eyitira mu kitongole ky'ebyenjigiriza mweyitidde okusikiriza bannayuganda naddala abavubuka okuyiga emirimu gy'omutwe okusobola okunogera eddagala ly'ekizibu eky'ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Mmwe buli omu abereko ekintu kyayiga eky'obwongo eky'emikono mu programs ez'enjawulo okulaba nga twenyigira mu kugoba obwavu mu kitundu kyaffe okulaba nga twenyigira mu nkulaakulana y'ekitundu kyaffe. Ono era wasinzidde n'agabira ebibiina by'abavubuka eby'enjawulo ebyalaani ebiweredde ddala 20 byagabidde abavubuka n'abakadde be bamunaanika ku mukolo ogubadde evvumba mu Bulemeezi okulaba nga bonna wakiri babaako n'omulimu gw'omutwe gwe bayiga okusobola okulwanyisa obwavu n'ebbula ly'emirimu. Anaamala okusoma bw'anaaba asomye kutunga ajagera n'ekyalaani atandikiraawo mujja kubaamu n'ensandikwa. Bw'anaaba wakufumba ajja kubaako n'ebimuweebwa nga bimuyamba okutandikawo omulimu. Ono takomyeko era agulidde ebibiina bino pikipiki emu gyakwasiza omukulembeze abavubuka Kamya Fred okusobola okuddukanya obulungi enteekateeka eno. Ekya Skilling Uganda kitongozza mugende musome mugende muwojeyo obwongo mugende mukole ssente mugagawaze ensi eno. Minisita era tasuuliridde baana abali matendekera ga waggulu naddala abava ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga bw'abakubyeko enkata ya bukadde obusoba mu 10 obwa school fees nga obudde bukyali zaakwasizza abavunaanyizibwa ku nteekateeka eno. Sheikh Lubwama
naye musajja ono asomeseza nabulire. Abantu ab'enjawulo okuva ku minisitule y'ebyenjigiriza nabo bamuwerekeddeko era ne bawa abayizi amagezi ag'obutasoma muwawa wabula bakozesa obwongo okulaba nga bakola ebyo ebinaabayamba mu maaso. Senior 4 amakubo mangi nakyo njagala kikkaatiriza bannange okusoma oba okuwerera omulambaalo nakyo kitumenye nnyo. Waliwo embeera omwana n'alemerako nti nze njagala kgenda ku haaya nzira nokukola haaya n'agenda n'akola haaya kati nganze omukulu w'essomero mbalaba nnyo n'akola haaya n'emuyisa bubi n'akomawo akime ebya S4 asobole okugenda ku certificate course. Era bano bawadde abaana b'eggwanga naddala b'ebbamunaanika amagezi okwettanira emikisa egy'enjawulo egya sikaala basobole okukendeeza emigugu ku bazadde basasulira school fees. Abo baba bagambye muzijjuze ebiseera ebisinga bagenda bagamba batusaba ssente nnyingi bakola batya yesiganya amasomero agamu de overcharge naye at least ng'omuzadde fuba okuwaayo nti otuuka ku ofisi zaffe kuba tusobola okubaako kye tukola okulaba nga amasomero tuga overcharginga ki baana oba bazadde. Oluvannyuma abazadde n'abaana bawadde minisita Muyingo ebirabo eby'enjawulo omubadde ente, enkoko, amatooke n'ebirala ng'akabonero ak'okumusiima ebirungi by'abakoledde naddala okubaweererera abaana ng'abamu kati balina emirimu emirungi mu zi woofiisi eza waggulu. Twafunye obuyambi okuva Dr. Muyingo yatusakidde $150,000 okuva mu Private Sector Foundation Uganda. Dora Namubiru yakusakidde eggulu eno ku lwa ABS Television. Kuleka yate Dora Namubiru n'emboozi ne Minisita Jesse Muyingo w'ebyenjigiriza ebyawaggulu ebala nnyo nate ku nsonga gy'okwasaganyizaako ku byenjigiriza okuba nga tebigenda mu maaso. Kale nga tukyagenda mu maaso tugenda kwali nankulabye ku nkulungo awo n'obaddewo akabenja k'enjawulo era nga musajja mukulu ate mujja w'obukulu 3 mirambirira wonedde watono wali mekero okubuuka oluvannyuma n'okutemera ekimoloka kya tractor kino kibadde ky'Abachina wabadde nate ali mu kuvuga nonda abatuuze abaddewo ku nsonga eno ng'enjegenda egenda mu maaso n'okuba nga ate balukawo abalaze obutali mativu naddala eri bannaffe abavuga b'etractor ebyenjawulo ebimoloka ez'enjawulo abakyagenda mu maaso n'okuba nga ate bavuga endiima ekatulabe emboozi eyo. Kigudde wani Omusajja mukulu n'atumiddwa atategerekesa ko bimwogerako nga badduukirize bagenze okutuuka mu kifo kino nga yina takyafaananika era wano bangi basoose kulowooza nti afudde okutuusa lwalabiddwako nga agenda mu maaso n'okwenyeenya. bamutomeredde wano ebukasa bamutwala mutwalye mulako bamutomedde okumusanga bakutamusanga. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti atomeddwa tulakita y'Abachina erimu oluguudo lw'Ehoima Enankulabye kyokka omugoba waayo bw'alaba ebiri bityo nga tabisobola asaze okudduka wabula ng'oluvannyuma akwatiddwa ku poliisi y'e Kampala mukadde. Tomugoba n'atuddukako n'agenda n'emmotoka y'Abachina tubudde buuzi batugamba okutale basimanyi walunda ku poliisi naye wano atomedde n'adduka budusi atuleetera ekizibu wano avuga speed adduka nnyo ate ng'avuga wanuwe. Gambibwa nti okutuuka okumutomera abadde avuga ndiima era ng'avugira ku ludda olukyamu ekintu abatuuze kye bavumiridde nga bagamba nti okuva oluguudo luno lwatandika okukolebwa abantu bazze batomerwa mu ngeri y'ekyonoonero. Ne poliisi etuyambe bakubidde poliisi bese gyetuyambe atukusajja bunaafu batunnyonnyodde abantu abazze batomerwa ku luguudo luno omuli abaana b'amasomero saako n'abantu abakulu kyokka nga obuzibu bwonna buva ku basajja abakola oluguudo luno be bagamba nti bavuga ndiima. Balinga ba mirundi ng'ebiri oba esatu bakakuumirawo n'ababooda kati oyo abadde asala ekimotoka kya lugero kyekimukoonye. Basabye poliisi yakuno okutuukanga mu budde singa baba nga bagiyise nga waguddewo obuzibu bwonna nga buno kubanga bazze nga bagikoowoola nga waliwo obuzibu olumunegana okujja ate oluvannyuma ne gya kikeerezi. Yukubidde essimu nga letejja egamba obuyabi busaba badde bali basajja bagundi babyesige senga batuuse dda wana abapoliisi naye embeera ye tulimu mbeera mbi nnyo. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulira erina okulwa ABS Television.
Ebyo nebadde serize nankulabye ngaatebe tuyama okubanga tukutuusaako ensonga ngaatebe zitambula okufeerera ku muntu wa wansi oba ku muntu wa bulijjo nate munzikiriza ekitundu kyaffe ekisooka kikomaawo tugenda kumaona ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyakigudde wani nga sibala bakiteekamu ssente okujjakuba naffe aba Byansi Herbal Research Center agamba tovaawo tukomaawo. Luno lwe lugero lwaffe olwaleero. Okubwesooka si kubulya. Musoke. Anti nzirese. Bannaki. Egali okyagikume ku mutindo nga we nagireka. Nze tomanyi. Sokoleke. Kye kiriwo. Wagifuyidde ne kalangi. Ejirira bunyirizi. Abasajja mbakuumi ne mbakuuma paka ebandeetedde ssente. Nga nkoleredde piki. Eki. Ogikoleredde piki yange. Era kyenkusaba yita bayisima bajje sigamba nti sikwesiga naye mbadde njagala tuyita at least bayisima bajje babeerewo nga tukona endagaano nze ntwala ekidduka kyale eyaki bwe kajubi kikyati gwali piki gyoyogerako nagitunda dda sooka oleke gulowooza naye nadda ku ggwe kwe kutuusa eno naye abantu ddala mwaggwamu obwesigwa kiki Piki nagamba yange era nenkugamba nti yange ndeeta ssente ate yo ssente wazirina kati nsambi amataffaali abasajja bandeetedde ssente ate piki ng'ogitunda nze nandirinze mataffaali go naawe ssente nali nzaagala mu bwangu nakugamba piki nali nagyesooka nga nenkugamba gyenkuumire ndeeta ssente era nze nkimanyi yange wera okimanyi nti okubwesooka si kubulya walwayo. Okubwesooka si kubulya. Amakulu gali nti okwesooka ekintu tekitegeeza nti kiba kifuuse kikyo. Lwa nsonga osobola okukiraba n'okyesooka bwesoosi ng'okozesezza bigambo ate omulala n'akyesooka ng'akozesezza ssente n'akigula era n'akitwalirawo. Olwo lwe lubadde olugero lwaffe olwaleero. Ono ekigudde wani mu Jakaka wuwo nga kutuusibwako. Hajat Slight owa Byansi Herbal Research Center akolera eddagala nga Quick Relief Volume 1 eri abatawanyizibwa Brucella, Pressure, Sukaali, abaami abanafu mu nsonga z'amaka. Quick Relief Volume 2 eri abatawanyizibwa enziko, abakyala abatazaala, Candida, okukosa ne bannabukalu, oyagala kukola hips, kabina oba ntumbwe, byonna abikolako. Fuwa nnyo. Alo. Fuwa nnyo. Fuwa. Are you playing? Afande Mukambwe. Wow, kitundu kyakubiri mulegaffe Jakaka ku ABS TV natinga tukutembeetera ensonga ezakigudde wani tugenda kwa bitundu byegayaza waliwo omuvubuka asimatuuse okubanga atattibwa ono nabadde agufudde muze okubanga ate bagenda mu maaso n'okubbira abantu mu takisi abatuuze bagenza okumukwata akivudde okuba okwabadde akoze nga amaze okubba omu ku basaabaze obukadde bw'ensimbi obuli eyo akadde kamu mu emitwalo 80 katwabe emboozi eyo kigudde wani. Kigambibwa nti omusajja ono ng'ali wamu ne banne abatategeerekese babadde bagufudde mugano okubba nga abasaabaze nga bakozesa emmotoka ekika kya takisi Kigege namba UAW 133Q gye babadde bavugira ku luguudo oluva e Kampala okudda e Gayaza. Bano nno nga bayita mu nkola yaabwe ey'okutikka abasaabaze oluvannyuma ne babeefuulira baliko omusajja gwe batiisa ategeerekeseeko eri akavuma ng'abadde agenda mpereerwe ne bamunyagululako ensimbi ze akadde kamu emitwalo 80 n'ebintu ebirala era oluvannyuma n'omukasuka wabweru.
Ono yeekubidde enduulu eri omugoba wa bodaboda abadde okumpi n'amuyambako okugoberera mmotoka eno okutuusa lwe bagisanze e Kanyanya era bagibaddemu ne bagiddukamu nga wano nno abatuuze we bamuyambidde ne batayizaako omu era ne balyoka bamukuba emigoba ntegebezaga katono okumukkiriza ewa Ssenkaaba. Poliisi ekulembeddwamu omusirikale w'ebidduka empereerwe ezze ne mubajjako ne mutwala emisinde nga bo abatuuze bwe bagigoberera era n'atwalibwa ku poliisi y'e Kanyanya. Abamu ku babaddewo batutegeezezza ng'omubbi ono bw'akwatiddwa poliisi. Omubbi atandikidde eri gye tubadde n'ajja ne bamugoba nga bamugoba n'ajja n'abuuka n'ajja n'akwata ku bayita n'alinnya ku mabaati n'agenda. Abadde mu takisi nga bali babiri ne babaga nti abadde batubba kati yadduse ate okutuuka eyo. Oluvannyuma n'aggiddwa mu kaduukulu ka poliisi atwala mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'embeera mbi ddala wabula ye omusirikale wa poliisi y'e Kanyanya n'agaana okubako ne kyategeeza ku nsonga eno. Wano ye omugoba wa bodaboda ayambyeko mu kukwata omubbi ono gwe tusanze ku poliisi e Kanyanya ategeezezza ku ngeri gye basobodde okugoberera mu mmotoka eno. Avuddemu so okuvaako okunyumiriza n'angamba abasajja bakoze ki bankibye sente zange sisobodde babalisa omukono ogunyuma ne bakola ki n'angamba nyamba omuvuge tubagobe tubagoba tukwata gayaza loodi nga tutuuse bwebalina kutupanga netukwata maino mutawali golodi bamumaino mutawali golodi. Mako William yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Tele. Kulika yate Mako William n'emboozi eyo si kirungi okuteera amateeka mu ngalo naye abavubuka kyekiseera tubeere nga twekolerera oba oli awo tunawona okuba nga ate tutuusibwako obulabe obw'enjawulo ku nsonga ng'ezo. Kale tugendagenda kuwali ebaka mu disitulikiti y'e Wakiso bonna oba abatuuze baayo bakedde nabo mu kiyongo beera oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe onono nga yakiridde ewa Ssenkaaba oba oli awo yeebakira eringi yabeere nga atabiikibwa ettono. Kataba emboozi eyo. Kigudde waani? Omugenzi ategerekeseko erya Nakato ng'ono abadde mufumbe wa Bakiza nga yeewunyisizza bbaawe n'abatuuze ab'oku kyalo Baka mu disitulikiti y'e Wakiso bakedde ku makya nga yafiiridde mu buliri. Singa ebitabo nga zeki naye koga nti abadde bamuwa ssente. Okusinziira ku batuuze abakedde okuwulira nsasagga eno bannyonnyodde ekyabaddewo nga bbawo omugenzi w'abannyonnyodde. Abadde mulwadde. Abadde mulwadde bagenza okubeera ku makya omuguzi okusanga yafudde kiro. Omulambo nga tegunnafulumizibwa mu nju ssentebe w'ekitundu kino asoose kusaba abatuuze baleme kusooka kugujjayo nga poliisi n'ab'eŋŋanda z'omugenzi tebanatuuka kakasa enfa ye. Bwe bajja nga kyetagisa kujjayo omulambo tusale amagezi agajjayo omulambo gukola ki gutwalibwe gye gugenda okukola ki naye ebigambo byonna wadde osono gwe mulayo gwendi naye talina buyinza butowawo ati muziiko muki kubona bajja singa abooluganda bajja gamugamba nti omuntu waffe yafudde ate abamutuze era naye bimukalya kuki ku mimwa era wano obala nti ani yeteekawo omuntu temamutwala asayininge era ojja munoonya akola ki wado oyita buyisi bani male mjagire tusitula omufumbi omu akola ki mumusondera akasente akamuza ayinamu ebitaano 1000 noonyeka ssente okuyamba omutiki omutuze olw'ensisi n'okuteekwa amaanyi bawo omugenzi alemedde okubako kyayogera era bakira obwedda wanisa emikono ku mutwe nga tategeera kigenda mu maaso mu maka ge olwaleero. Egwe bawo omugenzi wabula n'oluvannyuma alabiddwako ng'avudde mu mbeera olw'abaana ne balamu be okulwa okutuuka mu kifo kino
ate nga babadde babawekidde dda mu kiseera ekyokumakya. Kyokka bonna bali eyo oba emirimu gye gibasingira mama waabwe. Mukono wano bali wano mukono. Kaweefube waffe okwogerako ne bamulekwa agudde butaka olw'emiranga egitagambika gye babadde bakuba. Mama tulesewa peka. Mama tulesewa. Oluvannyuma poliisi etuse mu kifo kino olw'omulambo ne gufulumizibwa ne guteekebwa kabangali yaayo ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu Mulago ogenda mu maaso n'ogwekebejja n'okunoonyereza ku nfa ye bwe kugenda mu maaso. Mukiibi Samuel Okebo yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ebbaluwa y'omusawo edifensi ng'ono baga nti byafudde. Kuleka ate Mukiibi Samuel Okebo n'emboozi era tukyalimu oliganako mu mbeera y'emmole gaffe Jakakawo ku kigudde wano ku ABS TV. Tugenda kuwali ku luguudo lw'e Masaka olw'Ebusega kati nno era waliwo omugoba wa bodaboda ono muloka yebasaabadde muloka namba yo ebbe 869 eno ne basaabadde babadde bali ku bodaboda katulabe emboozi eyo. Kigudde waani? Omuntu omu yafiiriddewo Mbulaga oluvannyuma lwa takisi namba yo BA 869 okutomera bodaboda kabadde basaabalira e Busega ku luguudo oludda e Masaka. Omugoba waayo n'amalamu omusubi ng'akoze akabenje kano. Abamu ku beerabiddeko n'agaabwe nga akabenje kano kagwawo bagamba nti ensasagge eno yonna evudde ku mugoba wa takisi kubanga yalumbya wa bodaboda gy'abadde avugira n'amukoona okutuusa lwamukubya ennume y'ekigwo ekiviiriddeko omusaabaze okulusuulamu akaba. Accident eziweetirabike olwa boda abadde ebbali kati owa takisi ng'ava mabega kati owa takisi n'akuba owa boda kati owa boda oli omusaabaze n'agwa mu kkubo owa boda n'agwa bbali nebadde mbadde ekyata olwa boda bubadde akati owa takisi n'ava najja n'abalumbe kati batobejja olwo n'agwa kati emotoka nekamunye nekolaki nesikona oba ensawo yekutte mugundi mu motoka eno lakujja wadde aweese n'avaako ewolulaba bano bavumiridde ebikolwa by'abagoba takisi okuvuga endiima ku nguudo nga zino kubanga kitadde obulamu bw'abantu bangi mu katyabaga. Si kyovumira ku batakisi abamala gavugala abamu ku babaddewo bavumiridde ekikolwa kya poliisi ekyokukozesa olulembe mu nsonga nga zino ezikwata ku bulamu bw'abantu so nga bwe ziba nga nsonga ezikwata ku babbi awamu n'abavuga bodaboda mu Kampala bangu okutuuka mu bifo ebyo. Abalakwamukunya ku poliisi mwenye budde omusajja bw'amazeewaawo singa badde mubbi singa kati yavudde singa badde kwata boda singa tebazedda. Bano bakunyiza omuserikale wa trafiki abannyonnyolerwa kipoliisi mu nsonga nga zinerwawo okutuuka ezikwata ku bulamu bw'abantu nga yeesuulira gwa Nagamba. Mwenye budde bw'amazeewo abange nafuda abadde musaleko oluvannyuma nga wayise akaseera akawerako poliisi etuse mu kifo kino neyambibwako abadduukiriza okuteeka omulambo ku kabangali yaayo ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago ogenda mu maaso n'okwekebejjebwa. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kuleka ate Stephen Tumusiime n'emboozi kigudde waani olunaku lwaleero atambulidde mu nnaku njereere naye ebintu ebya Mukama we bitambula ate tomubuuza lwaki. Kale nate nkyakwebaza okuba nga tukyatambula ffe namule gaffe Jakakawo ku ABS TV tugenda kumulamu tukemu n'ekitundu kyaffe ekyokusatu tukutembeetera ensonga nga ate bwe zitambula tugenda kugenda kuwali ebwayise saako namuli amawala mangi gamba kitavaawo ati kamawo.
Fuwa nnyo. Alo, fuwa nnyo. Are you playing? Afande mukambwe.